And by the way, before I want to make it, I want to make a reaction. This is my reaction before I play this story. Sagala nkole sente zimfuge. Sente weziyitiranga obungi nga zituuse okunfuga Katonda nzantwale. When you think money can get you anything you want, when exactly. you think money can I want to make you control control money. I don't want money to control. I know. Sente wezikufuga atofuka nuisance. I know. You know what I'm saying? Ras have been giving him respect. And actually, naye until yatandika okuddirira ngandaba ayitiriza irrelevant, you know. But over the weekend, over the weekend waliwo akatambi wakalabyeko. Nazibye n'amaaso ndekanze. Akatambi kano nga kalaga Lwasa alina gye yali ng'ali bute. Ng'asuubuza mitayimbwa. Abantu ne bagamba omusajja bulijjo tumanyi alina mitayimbwa. I know. Kumba alina some stories are sometimes omuntu akubanya abantu ekibozo bo muntu ayogera nnyo, we expect much from you. Naye munaye agambye akatambi kano sikake. Actually he has made that clear. Bamuwaayiriza naye phone yabaddemu ng'efaanana gy'akwata ennaku zino. Esimu gy'akwata wagitegeera mukwano wale wayampitako ku impala ne ngitunuulira. Are you sure? I'm sure. Ka research oluusi tukakola. So kompe omukulu ono ng'atunnyonnyola. Simanyi oba ffe basiru. Naye ffe twageza olabanga essimu efaanana gy'akutte mugundi. Osanga munaye coincidence. Naye ekikulu kaakatambi katambudde. I know. So yene essimu gy'akwata. Look at it, baby. N'essimu gye yabadde nakyo mu katambi. Akatambi tetujja kukabalaga naye munayagala nnyo. Ebyo tetubikola, I know. Tetujja mukanoonye ani museegu wanayinza okuba badde njagala kubaweerezaako. Ani ayinza obba nako? Bikutabulina. Biku omuntu obwo by the way amanyi obbunonya. Mumunoonyeeko. Bamulinde mushoye bakuba essimu bakasabe. Yabadde nayo gy'alina. Essimu zino ez'ebikula. Then essimu yabadde mu katambi, but as regards to katambi kanagamba katambi kabadde kanyalu feka tubibalage agamba bakoze photoshop mwe musalewo bambi nemo abakazi mamulooza fututegera tuli basiru tumuloza mtu kwa tubitegeera tetubiraba ekyo sente zontaddemu zonjidemu mpitirivu kyokka ate oli mukummanyira ekyokubiri nze sikukwatangako soko babuuzeeko bagudde eddalu otaddeko naye bwe tuli leka mbabuulire mu abandaba abampuliriza mulina okubeera n'amagezi obuvubuka obwo obutalina mirimu bye bukola okuddira abantu ne buba bateekeko emitwe ne butandika okulaga abantu mujja kusuula abantu eddalu nga mubalaga ate ono Lwasa ono gundi nze mbeera mu buliri obwalayisi obw'ekika ekyo nze siibeera mu buliri bwalayisi akatanda kalinganga akasulamu omupakasi bakakubye embulu nakutidde ng'okyukanga tuleera totemya ne lwaki oba totemya nze ndimbogo natidde nga totemya bampise kali akalalambala ne kafa nakulabye nga totemya nga weekyusa bwoti weebagira sayidi bbiri nga bokisi anko katusooka babuze ku bantu bategere nti tuli mu kulya ssente nanstop tuli myaka gyegimu twakola tutakola tetujja kubikola bye twakola tujja kubikola akati nze ndi mukweyagala ngenda wano kulya byennyanja bantu basiru abatayiya mangu osaasira ng'olooza nabadde nze olyeko nsaasira nze nakala bbiri ekirabyo ekisajja kiddugavu eno kirina ebintuntu mbu Lwasa nga weevulungula nze gw'omanyi nga nayenze wenyinza okwendera bwafaanana omanyi wafaanana tebalabangawo yego wayenze nga tebamuleeta bwego yayenzeeko tumulamu bajja kudira kinasikombe kino kinabigiri kale omusajja ono talina kala bbiri era kwafe era tetusanga mambo era tulageeko ku kala zo ffe tuli bannamawulire yabadde ani oli mu video yabadde Lwasa yabadde musajja yandowooza yagula ku ssimu ng'eyiye
Okay, kati Rasa ekyasinza omunyize ebirala byonna tebyaninyizize bya biki teyandi bifudde nako naye mutandika ate omusaba nti ayina mbwe era tatunda mitayimbwa ayina buntuntu naye kiri nnomo katonda n'abagamba bagala emitayimbwa mugende mu hardware omanyi katonda design ayinza obba nga asala okudesigninga muntu abanoonya emitayimbwa nze siri hardware bukuukire eri naye kyali ono yeekaza stop inboxing me I'm ain't a grave digger bambi babadde bagabi bulijjo watugamba oyina emitayimbwa simanya biki naye oyina bulijjo kerere mungi naye nga wekaba akatuufu bambi akimukoze but I think Mr. Ras does it deserve to be called a Mr. muyite erya Mr. mba sikiyitiriza oba tokisuusizza okusinziira kuba nti ayogera nnyo Rasa I don't know omanyi ayina pedigree nze gye mbadde mutwalira and you need a handler. You need a serious handler. You are still a respectable man. Yeah, I know. Please maintain it. Maintain it. Simanyi why you're overwhelmed by media, but maintain. Simanyi asigaze ekitiibwa kye tumusuubiramu. With your money. You know money zibwe zinyumanga. Oli mubedo ina sente enjoying your life, but bulungi, not killing you. Why are you killing your name? Why are you dusting your name so much? Chichenyo chetugezaako kakasawan. So I'm thinking you need a handler. Agenda gamba kakasajja bannange chekankola. I saw your story with your muwalawe on a birthday. Oh, Bambi, the beautiful daughter. So I'm pretty. sympathizing with that daughter. I know. She's so beautiful, actually. You know sometimes omanyi I know sometimes omanyi abantu bajja empalana ku bazadde you pour it all kubaana abaana batalina musango omanyi endowooza zaffe Jackster za njawulo waliwo omuntu ajja okumanya nti ono omwana wa Lwasa talina musango naye wali ajja okujja avuma omwana ebigambo ebi nti mu future omwana oyo walaba comments wezityo someone made that statement bale abantu bakikyuseemu like it's really wrong they're calling you that name it's not mine it's someone claimed yangambe Jackster ogenda tukubira ku mbuzi ya kino ekisajja like that I'm like okay nina pose bikuba bimukubinsa Susan no kukuba mbuzi bweziti so I know kola but I think you need a handler serious note you need a handler to revive your pedigree you oli musajja wa amaanyi simanyi oba okimanyi I don't know if you know it so work upon your PR anyway Pastor Sempa has reacted on this matter Pastor Sempa mukwano ne